Nkulamusizaako nnyo mukwana gwange gwekumira ku Yugi Update. So okusinziira ku independence.com Yugi, okusinziira ku mukutu ogwo ogw'amawulire gufuddeyo ne gulaga okwekalakaasa okubadde Kenya nga bwe kuspreadinze ne kutuuka ne Uganda. Kuyina engeri gye kwafekitinzeemu ate Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ekumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza bingi byenkuleetera. Nkwaniriza nnyo gy'oli mu ggandaalo lya weekend gwe mukwano gwange ali eyo, niffe tekiggaana tekitugaana kuweereza mawulire na information na kigambo kya nkyukakyuka, kubanga eggwanga lyaffe naawe okimanyi ennaku zino tetuli seefu, ebintu ennaku zino byesulika mu ggwanga lyaffe Uganda. So tuba tulina okutegeeza buli kimu ekigenda mu maaso osobole okubanga gwe wekka wekka asobole okubanga otereeza eggwanga lyo gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Update TV. Mbaaniriza nnyo eyo yonna gye mubadde, gwe n'omulwadde ali eyo, nsaba Mukama Katonda agende mu maaso okubanga akusuusa, nawe afiiriddwako wuwe, Mukama Katonda akugumye akusaasire gwe mukwano gwange oli tukusaasidde nnyo kitalo nnyo. Mukwano wange gwe nkutegeeza nti no eyeekumira ku Yugi Updates newankubadde bino biriwo ebiti naye teweerabira kusubscribinga muganda wange. Kutegeeza genda mu maaso subscribinge, kye kintu ky'oba toweerabira muganda wange, tusobole okubanga tusupportinga channel eno, tusobole okubanga naye egenda mu maaso gwe mukwano gwange ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mukwano gwange nkutegeeza nti no tubadde tukyali awo okusinziira ku mukutu gw'amawulire guno independence.com Yugi guvuddeyo ne guwandiika ne gugamba nti no okusinziira ku kwekalakaasa okubadde kugenda Kenya okusinziira ku financial bills ne debits ze babadde beekalakaasizaako omukulu gavumenti ya Ruto ze badde etaddewo, ne zireetera abeekalakaasi okwekalakaasa, abantu bangi ne batondamu obulamu, abalala bangi ne balumizibwa, abalala bangi nnyo ne baluzinga ebwabwe. Tulabye nga supermarket zibbibwa, banks zibbibwa, okwekalakaasa ebizimbe byonoonebwa. Gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Update TV. Naye bino byonna embeera ng'eva mu kwekalakaasa, era kino Abannakenya bavuddeyo ne basinza ne bagamba nti no tetumanyi Bannayuganda kyebaliko, balina omufuzi alemedde ku ntebe emyaka buwanana, akalakasa emyaka egiwera naye tebanyega, batunuulidde omusolo nga babagalikako emisolo egibanyigiriza naye nga batunulira financial bills ezigenda mu maaso ne corruption scandals ezitambula essaawa zino, negamba muba muli ku ki? So Bannayuganda bamu babadde bavuddeyo nga bagenda mu maaso n'okuba nga bateekateeka okulaba nga nabo bakola kyekimu munange muganda wange ekibadde Kenya. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa independence.com Yugi gugambye nti no bagamba naffe tugenda kusirika nga bino bigenda mu maaso, tetugenda kusirika nga bino bigenda mu maaso, tugenda kuba nga tuvaayo nga Kenya abo basobodde okikola, basobodde okuvaayo ne beekabira ku miwendo ku financial bills badde babateekako, ku taxes badde bateekako. Gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. So Abannayuganda abamu nabo bavudde ne bagamba so kino ekyera kibadde kiri Kenya naye kitandise okwera nga kidda Uganda, era gavumenti etandise okweraliikirira. Era juzi nagambyeko nti no gavumenti parliament yavaayo neetuula ng'esinziira ku deputy prime minister omukyala alitwala Kadaga, era ono y'omu ku minisita owa minisita ono yali former deputy yali former speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga. Gy'oli abalamu baatuula ne bagamba twetaaga okuddamu okutunuulira emisolo gino n'engereka gyayo, engeri gye tugigerekera Bannayuganda, twetaaga okuddamu okwekkanya. Baayise ekirowoozo ne batuula ne bakubaganya ebirowoozo ne bagamba muno bannange kirabika kisaanidde, tusaanira okuddamu okubanga tutuula ne tutunuulira emisolo gye tuteekera bannansi, emisolo gye tuteekera Bannayuganda, ne tusobola okubanga twerinda. Bagamba okwerinda si buti gwe mukwano gwange ali eyo. Omukyala ono Rebecca alitwala Kadaga watu yagambye nti okwerinda si buti, twandibadde tutuula bannange netusobola okubanga tuwayaamu emisolo gye tugerekera Bannayuganda, engeri gye gibakosaamu. Yagambye gino emisolo egisinga tegirina mu mateeka, egimu gikosa abantu, gikosa bulamu bw'abantu, egisinga gikosesa ddala ebyenfuna by'abantu, gisudde n'eggwanga, gisudde ekonomi y'eggwanga. Twandibadde tutunulamu ne twekkanya
nnyo nga tetunnagereka mikusolo gino n'egyo gye twagerese tusooke tugitunulemu bannange nze mbadde ndowooza twandibadde tukola ki tugitunulamu waatyo Rebecca alitwala Kadaga we yavaayo n'agamba mu nsonga ezo n'azitunulamu nga balaba ekigenda Kenya kissa kinegula oluvannyuma lwa William Ruto okubanga embeera yamusukkako n'avaayo withdrawinga financial bills yali amaze otteekako ate nga yakazi withdrawinga bannakenya ne bagamba ffe ekyo tekimala ne mu ntebe tetukyakwetaagamu kuba ffe tetukyakutola nga pulezidenti wa Kenya entebe wandibadde ogivaamu woofiisi wandibadde ogifuluma n'ogirekera ffe bannakenya tujja gyeddukanyiza kuba tetusobola kubeera mukulembeze ng'oyo atasobola kulowooleza ggwanga atasobola kutunula ng'eggwanga alisuula alitwala mu economic crisis alitwala mu economic depression ng'atunula tetwetaaga pulezidenti atasobola kubeera nga akola accountability ku ggwanga lye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ebyo baabiwulira ne balaba nga embeera esagikageme naffe twetaaga okuddamu okutuula ne twekenneenya ensonga zino ng'ekiri atabala tekinnatulumba ng'omuganda wange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates bagamba ekiri atabala nga tekinnatulumbagana tubeere nga naffe tuddamu okwekenneenya emisolo ne financial bills zetugegekera bannayuganda gisaanidde oba tezisaanidde gina ezeetaaga okukyusibwamu ng'omukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates kutegeeza muganda wange tuweerabira kusubscribinga na kusharinga ina maaso ogende ng'osubscribinga ng'osharinga tusobole okuba nga tukutuusako information eno egende maaso zikiriza muganda wange mpiseewo kano akalango baganda baffe aba Pure Organic nabo bakutegeeza nti nno olina ebirwadde ebikutawaanya olina infection olina aniya oyina pressure oyina ulcers bage ulcers nnaku 3 oba owonye nnaku 3 oba owonye oyina ekirwadde ekikutawaanya hepatitis B yakulemesa okugenda e Bulaaya muganda wange bakutegeeza nti nno basikubire ku noti 7712 18 noti 27 ne noti 70 47 708 babayise ba Pure Organic bagenda kubanga bakujjanjaba bage bakubireko ebbeeyi mujja kuba muteesa basobole okubanga bakujjanjaba gwe muganda wange jukira bibana batteekamu kadata ne tusobola okubanga tubunya ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mu ggwanga ekisobola okubanga kifunako muganda wange gendayo bawagire gendayo bakwekebejje gendayo obabuulire ekizibu kyekikutawaanya osobole okubanga tugenda maaso jukira nti ndo twagala ogenda okuyingira mu Uganda empya ng'ate naawe tolina kikutawaanya ng'oli mulamu katebule so baganda baffe bakutegeeza genda basobole okubanga bakkolerako ddala bulungi nnyo osobole okubanga omanyi munnanga asiika obulamu tassa mukono gwo mukwano gwange ali eyo naye nkutegeeza mu byonna byonna teweerabira kusubscribinga ku eno channel na kusharinga tusobole okubanga ekutuusaako amawulire buli koona nagamba nti n'omala okusubscribinga genda wansi ekigambo ekisubscribe bwe kiri koona mukade tukeerabira kakoonamu ke kajja okuba kakuleetera notification bwe tunaaba tuyingiddewo kajja kuba kakuleetera alerting message nti Yugi Updates erina enkyukakyuka gyereese mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.